Ongi Katonda omwesigwa, Taata tukusinza, tukugulumiza, tukutendereza omuyinza w'ebintu byonna. Naate Taata nzija mu maaso go ettuntu ly'olwaleero omusumba omulungi nga nkwebaza olw'akaseera kano n'omukisa gunene ogumpeereddwa eri abazaana bo n'abaddu bo kabaka w'abakabaka. Taata nkwebaza omusumba omulungi era nzikiriza nti kwabadde kuteesaako n'okuteesaako omwoyo omutukuvu. Taata nkukoowoola nate mu kaseera kanene omusumba omulungi gyawo okutegeera kwange kabaka w'abakabaka, gyawo endowooza zange Mukama, leka onfukeko omwoyo w'amagezi n'okubikulirwa n'okumanya n'okutegeera. Jangu otuyigirize omusumba omulungi n'eri baganda bange banene bengenda okuweerezaamu Katonda omwesigwa. Leka ekigambo kyo kibakolemu omulimu, leka ekigambo kyo kikole ogw'omulimu gwennyini gw'okitumidde okukola. Kuba oyogera n'ogamba nti otuma ekigambo kyo ne kibawonya ne kibajja mu kuzikiriza. Taata baako abantu b'ozikiriza nga tuwulira ekigambo kinene ettuntu y'olwaleero omusumba omulungi. Nsabye bwentyo nga nkwebaza, leka omwoyo omutukuvu ajje amaamire era ajje atwewungulule mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama, kubanga w'oli ate era ogenda kutukulembera, ogenda kutuyigiriza. Omwoyo omutukuvu agenda kumaamira emyoyo gyaffe n'okutegeera kwaffe. Yesu weebale Mukama, weebale omusumba omulungi. Ada Mukama yeebazibwe. Ndi musanyufu nnyo nate ettuntu ly'olwaleero nti mpeereddwa omukisa guneeno nate okwogerako gye muli. Neebaza omusumba omulungi Yesu kubanga yalina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Mwebaza kuba nate ampadde omukisa guneeno okwogerako gye muli. Nate ettuntu ly'olwaleero tugenda kusoma ku SUBTHEAME gye bayita Destiny oba Journey oba mu Luganda gye bayita amagenda, nga SUBTHEAME eno eri wansi w'omutwe gwe twayigako nga ennaku za mwezi zaali mmeka. Waliwo omutwe gwe nasomesaako nga baguyita Spiritual Wounds, era omutwe ogwo twaguyiga ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano 2020. Sigenda kuddayo nnyo wala nga nnyonyola biki naye kampite eyitemu speed. Twayogera ku spiritual wounds ne twogera ku ngeri ki gye tufunamu nasomesa ku ngeri ki gye tufunamu spiritual wounds. How do we handle or overcome spiritual wounds? Kakati kino eno kiwundu era nakyo osobola okiyita spiritual, naye wansi w'omutwe gw'ekiwundu kati waliwo kye tuyita journey oba destiny oba amagenda. Tujja bitegeera nga tugenda mu maaso eyo, nja bikwasaganya mujja kulaba journey destiny oba amagenda ekwataganira wa ne wounds oba spiritual wounds n'ebiwundu. Kaakati katusomemu mu Luke 10:30 olunyiriri olwasatu. Agamba bw'ati: Yesu n'addamu n'agamba nti waliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko, n'agwa mu batemu, ne bamwambula, ne bamukuba emiggo, ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. Kaakati kye njagala wano eno tutegeere nga tuli mu lugendo, omusajja ono yali agenda. Yali ava. Ekyo kitegeeza nti mu lugendo oba mu magenda, either oyina gy'ogenda oba oyina w'ova. Ate olugendo luyina bbeesi. Bbeesi mu Luganda kiki? Olugendo luyina ebbeesi mujja kitegeera.
luyina base. Kati wanene agambye eyali ava e Yerusaalemi luyina base ate luyina ne destination. Oba muntegeera, eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko n'agwa mu batemu. That means yali ava Yerusaalemi ng'agenda destination ye yali Yeriko. For example, abantu abatambula oba olinnyonnyonya oluusi bakubuuza where is your destination, wa gy'olaga. Kakati omusajja ono yali ava. Tukyali ku nnyiriri ssatu kanziramu ndusome tumale tulunnyonnyoke bulungi, then I explain. Yesu n'addamu n'agamba nti waliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko n'agwa mu batemu ne bamwambula ne bamukuba emiggo ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. Abooluganda mbagambye gundi eno SUBTHEAME destination journey oba destiny oba amagenda, mbagambye eri under the topic of spiritual wants or wants. Kaakati wano eno gwe tuba nga tuli mu lugendo basobola okukosezaamu. Mu lugendo bakwambula. Abooluganda basobola okwambulira mu lugendo. Mu lugendo bakutemula. Kanyinyonnyole. Bw'oba ng'oli mu lugendo, olugendo lwonna lubaamu ebiwonvu n'ebikko, lubaamu ensozi, lubaamu ebigambo, lubaamu bingi ebibeera mu lugendo. Ne bw'obeera gwe nga weeteeseteese ku makya n'ogamba ngenda kukeera ninye takisi, era amidst you waking up n'oyambala n'oweetereza bulungi mu kabanga ako n'okutuuka ku taxi park oba n'okutuuka mu mmotoka yo, n'otuuka mu mmotoka n'ogisitaatinga n'ogamba kati kuvuga paka gye gy'ogenda. Within all that process ng'oli mu kaseera ako akava ewuwo kakuzuukuka kwetereeza paka w'otuukira ku mulimu. Wabaawo ebintu by'oyitamu, either ogenda sanga oba traffic, either ogenda sanga abantu abavuga obubi. Kaakati naffe waneeno bwe tuba nga tuli mu lugendo, waliwo ebintu byetusisinkana oba ebitusisinkana. Okugeza omusajja ono yali atambula nti yali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko n'agwa mu batemu ne bamwambula. Abooluganda nga tuli mu lugendo lw'obulokozi oba olugendo lwonna lw'olimu oba ku mulimu gwo, kati leero kambi specifying cause nnyinza okwogera ebitakwatagana. Kantandikire mu lugendo lw'obulokozi. Abooluganda nga tuli mu lugendo lw'obulokozi waliwo ebintu twambulibwa mu bulokozi. Okugeza batwambula batya? Osobola okuba ng'oweereza ne baweereza banno mu kkanisa, oba ng'oli mu kwaya oba oli mu ba interpreters,
oba oli mu ba interpreters oba oli mu ba intercessors oba oli mu ba worshipers oba oli mu back ushers kwegamba mu church we have different departments tulinamu ebintu ebikolebwa mu church ebyenjawulo kati osobola okuba ng'oli mu church omwo naye ne bakwambula mu eyo department mw'oli for example abayimbi muyimbi waayi n'akuwogerera ebigambo oba ng'akuvuma ng'akumma akazindaalo oyo abc ayimba nga kanyenyenkule okiraba n'akwambula kwegamba n'owulira ng'owulira obulumi ku mutima naye ng'ate muyimbi munno muweereza munno yakikukola oba ng'oli pasita naye endiga neekukubako eggambo nti olaba oyo pasita waayi nagendayo okunsabira n'ankwata eri kwegamba nga ne byayogera si bituufu ate ng'akikubyewo kwegamba n'okosebwa munda mu ggwe naye within the process mulimu ebiwundu bye tufuna let me hope kiri kuvaayo bulungi mu lugendo lunene lwe tuba tulimu mu bulokole oli intercessor naye ne bakugamba oyo intercessor x oyo ayina olugambo ayogera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ebyo byonna biwundu biri mu kanisa mu buweereza mu lugendo lw'obulokozi lunene mulimu ebiwundu ebyo ebimu ku byo kakati subsection b mu lugendo lw'obulokozi munene mu lugendo waliwo olugendo olw'obufumbo n'ofumbira omwami wo ne bakutugumbula n'akukuba n'akumadarenga okitegeera ng'alina engeri gy'akuyisaamu akutulugunya akumma emmere ayagala oseke nga waliwo abantu kwegamba nga oli mu lugendo lwa bufumbo naye ate ebiwundu by'ofunira mu lugendo lw'obufumbo nga bingi nga bba omwenzi nga mukyala we ayina emputtu ayina olugambo tawulira she doesn't submit kwegamba nga she's nagging ng'ayomba nga gwe musajja wati olina mukakamu nnyo kiraba olwo tuli mu lugendo lwa bufumbo naye era namwo mulimu ebiwundu kansuubire tuli wamu mukama yeebazibwe baganda bange kaakati olugendo olulala lwa kusoma ate devo ye kyakola amakinga sure nti ateekawo abantu oba akuteerawo abantu abakususonkoza abantu omuntu agenda okuteekako amaggwa omuntu agenda kwegamba omuntu agenda okumalako emirembe mu lugendo lwo lwoba olimu bwe bwobwo obukodyo bwa sitaani bwateekawo omuntu oyo taba ye naye omwoyo guli ogw'obutugumbuzi ogwa sitaani gwe gumuleetera okukutugumbula asobole okukujja ku mulamwa asobole okukulemesa okutuuka mu magenda go oba okutuuka gy'oyagala okutuuka for example obanga obadde intercessor ng'obuulira enjiri ya ddo ku ddo kati oli n'ayogera ebigambo akuleetera okwennyika n'odda wansi n'ogamba ye ne byembuulira ne katonda gw'empeereza tanfaako kakati gwe
steppinga down olw'ebigambo yawo sitaani aba awangudde. Naye ate w'oguma n'ogamba no kale yawankubadde ayogedde naye kangume awo sitaani ate gw'oba omuwangudde. Oba tuli wamu baganda bangi. Kaakati ekirala mbadde wali eri ku education. Mu lugendo lunene olw'okusoma namwo mulimu n'ebiwundu ate n'ebiwerera ddala. Ebiwundu ebimu bireeterwa abazadde, muzadde ng'alina ssente naye ng'okusasula school fees kizibu, muzadde ng'akuvuma obusiru buli lunaku, kwegamba ebimu ne bireeterwa aba students banno b'osoma nabo nga balina embeera gye bakuyisaamu, naye ng'embeera eyo gye bakuyisaamu ekuleetera obulumi, ekuleetera okwennyika, ekuleetera ennaku, ekuleetera amaziga munda mu ggwe. Actually abamu kiyinza n'okuva munda ne kyeyoleka ne kibeera physical ng'oli asobola okkiraba. For example, omukazi ng'ali mu bufumbo nga talina mirembe, bw'aba abadde munene atandika okogga, bw'aba abadde anyirira atandika osiiwuuka, bw'aba abadde mweru atandika okuddugalira. Naye nga bambi sinakugamba nti oba emmere teriwo ng'emmere weeri, naye nga ebizibu ebiri munda mu ye bisukkulumye. Waliwo ekikusukkako n'owulira be babamu kati abatali balokole bo engeri gye basolvingamu ebiwundu ebyo. Ngamba nti kati bo abatali balokole engeri yaabwe gye basolvingamu ebiwundu yo be baabeetugaane yeetugamu omuguwa n'afa. Beebo omusajja amuleseewo n'abaana n'afumba emmere bulungi nnyo ne beewa obutwa ne bafa. Kati eri mothering spirit, mothering omwoyo ogw'obutemu, omwoyo ogutemula ogwo, mothering spirit eri eyambala bano abatali balokole na endiga up ng'abesse nga yeetuze yeeyokyezza mubeera bakuuma mawulire oli ne yeeyokya. Kwegamba tekiva just nti oba kiva buvyeri no, already sitaani abeera akibyodinga munda omwo omuntu w'atuukira. Kati okugeza olaba abaana abato bano eno nga bazannya, abaana abato abo asobola okubeera awo ne bunne nga bulijjo bamusuna nno nga tabifaako, naye lukyolu banaye omwana ayinza ossuna munno oba ayinza omuluma n'ayagala n'okutulawo ekifi. Kiba tekitandise ku olwo, aba bulijjo alaba naye gw'onsuna naye olulwo olujja kati watuukira okifulumizaayo. That means kiba kiri already built munda mu ye, kati n'afuna that opportunity n'akifulumya. Kati abamu mothering spirit eyo ogwo omwoyo ogutta, omwoyo ogutugumbula oba ogutta gubaleetera okwetta, okwesuula mu nnyanja, okwetuga, okweyokya. Kansuubire tuli wamu. Kaakati tugenda ku lunyiriri oluddako. Tuli mu Mark, no, tuli mu Luke 10 verse 30. Tugende maaso. Na Mukama yeebazibwe. Ate n'ekintu ekirala, bannange sitaani tayagala muntu ayina destiny.
oba omuntu ayina amagenda sitaani ekyo kimunyiriza ddala. Kyova olaba yajja nga Yesu nga Mukama waffe Yesu Kristo amaliriza okusiba ennaku z'amakumi 40 n'amulimbalimba, naye Mukama waffe ye yali already ejjukira yali ava mu 40 days of praying and fasting. Kati already spirit ye yali ejjuzibwa. Naye sitaani kati abamu kufa ayinza okujja n'akusanga ng'oli awo oba olina 20% kwegamba, n'amaliriza ng'akuleetedde okuva mu lugendo lwo olw'obulokozi, okuva mu lugendo lwo olwa worshiping, okuva mu lugendo lwo olwa interpreting, okuva mu lugendo lwo olwa Bible reader, okuva mu lugendo lwo olwa doctor, okuva mu lugendo lwo olwa engineer, okuva mu lugendo lwo olwa kufuuka ekintu kyonna ky'okola ky'oyagala. Kwegamba ye akuteerawo abantu abagenda okukulemesa okutuukiriza amagenda go. Kansuubire awo tutegeerekese. Ate olunyiriri olwasatu luggwayo ng'alaga nti asobola n'okukuleetera okola ki? Okufa. Kandi basomere tuluddemu nze explaining kanene akasembayo then tudde ku verse endala. Agambye Yesu n'addamu n'agamba nti waliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko n'agwa mu batemu, ne bamwambula ne bamukuba emiggo, ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. Ne bamukuba emiggo, ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. Abooluganda, Sitaani asobola okuteerawo abantu abalina murdering spirits, emyoyo emitemu oba emitima emitemu. Asobola obakuleeterawo ne bakukuba, ne bakujolonga, ne bakuvuma, ne bakwogerera, ne bakuleka ng'obulako katono okufa. So sinakindi ne bakuleka ng'ofudde n'okufa. For example, tusooke tugende waneeno mu Yusufu. Mulabe Yusufu baganda be kye baamukola. Soma Genesis 37 okuva ku lunyiriri 18 paka ku 36. Tuula wansi ogisome. Wekitaba n'ekyo osobola n'okutandikira ne ku 30. Genesis 18:30. Anda akomye wali eri nga mbagamba osobola okusomako mu Genesis. Genesis 37:18-36. Nyinza obutagikimalaayo yonna, naye gwe onaaba ofunye obudde ojja kutuula ogisome. Wekitaba nakingi ofuneyo olunaku. Ate waneeno mu Bible reading mu morning, 6th Princess Favored n'abalala babadde twaliko mu Genesis yonna tugisoma. Let me hope kati bigenda kunyanguyira. Kaakati waneeno mu Genesis 18 agamba bw'ati nti ne bamulengera ng'akyali wala ne bamwekobaana nga tannabasemberera okumutta. Owulira? Bano abakobaanira okutta Yusufu si baana ba stepmother, si baana ba neighbor, naye baganda be bennyini be baamuzaala naye, be bamwekobaanira okumutta. Kati abamu ku bantu abaleeta ebiwundu ku mitima gyaffe, oba abamu ku bantu abatulemeseza amagenda gaffe,
abamu ku bo bantu ba famire, abamu ku bo bantu betuweereza nabo, abamu ku bo bantu betusoma nabo, abamu ku bo bakowaakazi betukola nabo, abamu ku bo baboosi bennyini batulemesa okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe batya oba okutuuka mu magenda gaffe batya batulemesa batya. For example kantandike n'ekkanisa. Mu kyaki tusobola okuba nga ffenna tuweereza naye nga kwaya mansito oba kwaya mistress ayina abantu be bayisaawo baawa akazindaalo gwe bakubeezaawo engeri munange saaviisi ojja kuyimba ddi. Ekyo kyenneebaliza ku pulatifomu eno tewaliwo omuntu gwe bakotoggera wabula ffe ffennyini ffe abeekotogera kweno pulatifomu n'obeera eyo n'osirika toyimba tokola ki naye ng'ate pulatifomu weeri. Ngenda kutuukawo awo some spirits some wounds are caused by ourselves awo ngenda kutuukawo mu masiiro gye tulaga naye lwaki ekyo nkireesemu okusobola okugyayo kano eno okusobola okugyayo ganene amakulu obulungi. Munnange batwekobaanira maama wo ne baganda bo ne batuula oli ku kyeyo okola oli muzira oluusi kati ng'abaana abamu abakola mu nnyumba oluusi olina embeera gy'oyitamu si nnungi naye baganda bo ne famire yo ne maama wo ne taata wo ne batuula ne beekobaana ne bagamba katumulimbe nti tukola bizinensi katumulimbe nti ettaka balibba kwegamba ne bakuteekawo awo ne beekobaana ne bakuteeseza naye ng'ebiteeso bye bakuteeseza si birungi ng'ebiteeso bye bakuteeseza bigenda kuleeta omutima gwo okwennyika gugenda leeta ebiwundu ebiringa omuliro ku mutima gwo. Boosi n'atuula ne yeekobaana kati abaana abasinga abakola mu nju z'Abawarabu bino babimanyi bakama baabwe abamu batuula ne babeekobaanira mukama wo n'akukola ekintu ne famire ye ne bakola ekintu ekibi ate bo ne baseka ne basigala nga baseka. For example akaseera kanene aka COVID abaana bangi baboosi baabwe beekobaanye ne bakola ebintu ebitali birungi ebireetedde emitima gyabwe okwennyika. Abamu omusajja gw'osula naye mu buliri si na mu nnyumba ekyo mba kiteesewa gw'osula naye ku kitanda kye kimu he knows you in and out oba your wife she knows you very very well. Abaganda bagamba mbu akumanyi obuvo n'obuddo ng'akumanyi naye n'agenda wabweru ate abasajja ennaku zino bayiga engambo omusajja asobola okwogera ku mukazi we eggambo ate musonyiwa okozesa kino eno waliwo eggwanga ligamba mbu omwami kyakoba ojja lumalayo. Kati omwami bw'aba akobye nti mukazi wange ali aba akobye kati awo okweggyako ekyo ekigambo omwami wo kyakwogeddeko baaba akuleeta obuwundu n'ova abamu ku ffe twava mu kiwundu ne tuva mu gawundu ffe ffennyini kati tuli biwundu naye ng'ebiwundu bireeteddwa banganda mukwano gwo best friend wo nnyo 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 gw'oyagala ennyo maama we yakeera ku makya n'akuzaala n'akuleeta agawundu n'ova ne mu gawundu n'ofuuka biwundu. Ekkanisa mwoweereza baweereza banno ne batuula ne bakuteeseza bano baateeseza Yusufu musajja wattu nga baleetedde nammere naye ne bamuteeseza mbu lwaki yeerosa
For real. Tugende maaso tuli mu Genesis 37:18 kati tusoma 19. Ne bagamba nti laba sekalootera wuuyo ajja. Owulira? Kati naawe bakowakazi bo bakowakmates bakowakazi kyekituufu kyekyo bakowakazi bo ne bagamba laba boss's friend omanyi waliwo baboosi nga boosi asobola bambi okutigisa ate nno nga oluusi tekiba kibi naye ate omanyi abantu ffenna twakula mu ngeri ya njawulo kati eriyo omuntu asobola olaba boosi nga akwagala nnyo kwegamba ye nekitamuyisa bulungi kwegamba ne batulawo ne bakuteeseza kaako kajja ate munnaye obitegeera aye abantu twogera ne bakuteeseza ne bagamba kalabe mbuka interpreter kagundi kwegamba nga muli mu buweereza naye ng'eriyo abantu sitaani be yayambaza emitima giri gye njogeddeko not si mitima mothering spirits emyoyo emisi emyoyo emibi emyoyo emivundu nga sitaani ye yagibambaza kwegamba ye ng'abeera awo kukuleetera ye nga tayagala laba ku muntu ng'asanyuka naabo abantu gye bali abooluganda kansubire nina omuntu gwenjogera naye sifuddeeyo ku mirundi emeka gye bakakumenya biwundu sifuddeeyo ku mirundi emeka oba sifa kwani yakuleetera biwundu oyo mugjeeko n'ebirowoozo byo manya nti oyo teyali ye naye sitaani ye yamuleetera omwoyo ogwo omussi omwoyo omubi omwoyo omutemu omwoyo omutugumbuzi oguleeta how do they call it oguleeta enyiike oguleeta okwennyamiza oguleeta okubalagala ku mutima oguleeta omuliro kwegamba ng'olina ekintu ky'oyitamu naye nga owulira omutima gwo gwokya ng'owulira obulamu bwo bwokya ekyo mukwano gwange tokifaako naye ndi wano eno okuzzaamu amaanyi ettuntu lya leero tituyina omusajja eyawangula amagombe tuyina omusajja eyawanguza yusufu tuyina omusajja eyajja danyeri mu bunnya bw'empologoma nzikiriza nti n'ettuntu lya leero alina omuntu gw'agenda okusiimulamu ebiwundu alina omuntu gw'agenda okukaliza ebiwundu alina omuntu gw'agenda okufujjako ebiwundu ekiswalo ky'ebiwundu by'amaziga ekiswalo ky'ebiwundu by'ennaku bakuleesa ebiwundu by'ennaku bakuleesa ebiwundu by'amaziga bakuleesa ebiwundu by'okwejjusa okwetta olowoozeza n'okwetta ojje mu bulamu bw'ensi eno naye nkuzaamu amaanyi ettuntu lya leero tituyina omusajja katonda waffe yesu kristo y'omwa oyo yawangula amagombe ye dokita w'ebiwundu kuba ayogera mu Jeremiya n'agamba nti omutima gulwadde endwadde etawonyezeka ani ayinza okuguwonya teriyo omuntu yenna yenna asobola kuwonya biwundu bye naye katonda waffe oyo ye katonda awonya ebiwundu katonda waffe oyo ye katonda asangula amaziga era nze ndi mumativu nti oyo katonda asangula amaziga oyo naawe agenda kusangula katonda agenda kusangula agenda kukola bulungi olw'okumeka abooluganda mukama yeebazibwe
tuli mu Luka 10 olunyiriri olwa 3 kati. Awo kabona yali ng'aserengetera mu kkubo eryo nga tamanyiiridde. Kale bwe yamulaba n'amwebalama n'ayitawo. Olunyiriri olwa 32. N'Omuleevi bw'atyo bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba n'amwebalama n'ayitawo. Naye Omusamaliya bwe yamulaba ng'atambula n'ajja wali awo. Bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa. Abooluganda, olunyiriri olwa 33 tuli mu Luka 10 olunyiriri olwa 33. Bano bonna bajjanga ne bamuyitako, naye Omusamaliya. Abooluganda, waliwo Omusamaliya Katonda gw'agenda okukuleetera. Newankubadde bino byonna ebiwundu babikukozeeko, kale ebikolobero bino byonna Sitaani alina bakupangidde okukulemesa okutuukira mu lugendo lwo. Naye nzize wano eno okuzzaamu amaanyi nti waliwo Omusamaliya omulungi. Katonda alina Omusamaliya gwakuteekeddeteekedde, agenda okujja akunaaze, agenda okujja akutukuze, agenda okujja akukolokoteko ebiwundu byonna, agenda okujja aleete otuzzi otunyogoga, ayise ku mutima ogubadde guliko omuliro gugende mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nzikiriza nti nina omuntu gwe njogera naye. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Ndi wano eno okuzzaamu amaanyi ti Katonda akuteeketeekedde Omusamaliya omulungi, agenda okukuwanguza, agenda okukuggya mu mbeera gy'olimu, agenda okwogera n'emmeeme yo, agenda okunyiga ebiwundu by'omutima gwo. Bakukoze bingi, kale omwami yakulekawo. Oluusi yakuleka olina olubuto, naye nkuzzaamu amaanyi ti Katonda akuteeketeekeddeyo Omusamaliya omulungi. Bakwambudde, tokyasobola na kuweereza, tokyasobola na kuyimba, wabireko obuweereza wabusulawo n'ogamba kooti si kaaki. Kale omwami yakoba, anti bagamba omusajja kyakoba. Yagenda eyo n'akola olugambo, n'akoba bye yakoba byonna, n'ogamba ono omusajja nanjogerera biniino bwe biti. Kugamba naawe n'ovaawo obufumbo n'ogamba obufumbo. Weeraba. Abamu emirimu boosa yakola akantu awo, gwe ne weekulako woya n'omuvuma n'oyomba. Kati oli waka otudde emyaka 8 oba 3 tolina kyokola. Naye nga boosi yakola akantu katini bwe kati. Ate boosi oyo mbagambye taba ye, naye guno omuzimu ogw'amadaring spirit ogwo, gw'omwoyo omutugumbuzi oba ngiyite omwoyo ogubonyaabonya, omwoyo oguleeta ennaku, era madaring spirit kitwala byonna. Kwegamba Mukama Katonda onajjudde ekisa n'okusaasira. Abooluganda, waliwo malayika agenda okujja. Nze mbabuulira. Waliwo Omusamaliya Katonda gw'agenda okuttira. Abooluganda, tugenda ne tuyita mu mbeera, naye Katonda ye tatuleka. Atuteerangawo Abasamaliya abagenda okutusomosa embeera eyo.
nze siireme kuweera Katonda bujulizi kambaweeko obujulizi. Omulundi gwange ogwasookera ddala okutambula okuva mu Uganda, nava ku mulimu nga tebangobye. Kale era byali kuba boosi yali atayagala kuva mu boosi afuuka ekirala. Gamba nga ndaba ey'embeera ate nga si boosi yekka. Kwegamba boosi ne maneja naani, kwegamba nga buli omu ayagala mukitegedde. Kakati nali so exposed ku mulimu gwange ogwo, kyenakola already nali nina passport. Nengoba ku bintu ngenda mu kampani emu ne bagamba gwe togenda akola bwa house girl oba bwa housemaid oba bwaki. Ne bagamba sigenda akola bwa housemaid. Nga mbula waka saanyigako muntu n'omu nti oba ngenda eno oba wa. Already nalina embeera. Actually nakubira sisita wange essimu ne mugamba kuba by then bwe nali nsula, bwe nali mpangisa, nze yali ababanja nga nsasula emyezi egiri beyond kuba ssente zaaliwo. Ne mbasasula ne mugamba omukyala omwezi we guliggwako ogusembayo kuba abalandiroodi abamu tasobola kuyingiza mupangisa mu nnyumba yo ng'already oleseeyo ssente. Kakati kyenakola nga munnyonnyola omukyala nga mugamba ninako gye ngenda naye emyezi bwe giriba giweddeyo ojja kubira ono either ajja akima ebintu nze nga ninnya baati. Baŋŋambye ogenda na Dubai. Bali abantu gwe banzanyira ku bwongo, ngenda kuwa ensonga lwaki nkuwa obujulizi buno. Bali abantu banzanyira nnyo ku bwongo. Baŋŋamba ogenda Dubai nga ne tiketi eriko nkoma Dubai. Tuuka e Dubai waliwo omusajja enamba gye bampa ne baŋŋamba wotuuka e Dubai whatsapping ono omusajja oba naffe ffennyini tutegeeze. Oba nabo bennyini mbategeeze nti ntuuse wa e Dubai. Nange saali mubi nga nkotakutinga musajja. Ngenda n'okutuukawo nno bambi nga musajja mwennyini aninze. Kakati omusajja nga ntuuza yantwala bulungi nnyo ku KFC nga tulya. Kanyamugamba ngenda kukola wa? Ng'ayogera bitakwatagana. N'aŋŋamba Prossy nno ekiriwo omukwano, togenda kukola mulimu gwe baali bakusuubiza kuba baali baŋŋambye nti ngenda kukola ki? Ngenda kukola nga soozi mu bino ebiduuka by'eno mu zino ensi. Nange saali mu biri soozi, jjukira ne wali we nali nga ndi mu bondi ya motoka. Soozi nazo ekyo kyaku kompyuta ndi exposed kuyo kati kiki. Munnange omusajja akantema aŋŋamba nno ne Dubai si wookoma. Jasiti lwakuba bagambye olina olugezigezi biki oyogera kamu bubiri nze I don't want to suffer because naye Katonda n'akyusa abantu oba amalala gaalagawa ku nsi ya Mukama kuno. Nga munnange nga bankubawa ogaye ŋŋamba ono ne baboosi bo bali mu maanyi. Gambe kiki? Omaanyi ngenda kukolayo ki? Bwasooze nti ogenda kukola mu waka. Ne mbalabalamu ne ŋŋamba ate nali nnyenyonya
teddakiika 2 atanzira Uganda. Namugamba kale tewali buzibu kangende nkole naye we bampisa obubi zingamba viira. Jjukira nva e Uganda nina laputopu nina essimu kwegamba nga ninga oba agenda okukola mu ofiisi. Ate bangambye ngenda kukola sales you only work for some hours nodda awaka oba osula n'obeera eyo kiraba. Kati nga ntuukamu maanyi. Jjukira nziruse eno ku mulimu gwange ekinzirusaayo babboosi kwagala kuva mu bwa bboosi kuteekawo relationship esukkuluma ku bwa bboosi awo kansubire mu ntegedde. Ngenda otuuka ne mu maanyi. We natuuka waliwo abaana 4 naye nga responsibility yange eri nnyo ku baana abato 2. Baby waliwo akawala nga kali around 4 years kati nga kano akawala ke ka last born kati second last born nga ye ali around 8 and over 6 and a half over 6 and 8 months yali awo we watyo. Kakati nze nga abaana me personally njagala nnyo abaana era nga nkwatagana nnyo n'abaana kana akato biki nkaagala nnyo. Kakati madaamu yali akola n'omusajja ng'akola kati awaka ng'oluusi ku makya bakeera bonna bagenda. Kano akato bakaza ssaawa 6 oba 7 noono gwe kaddako second last. Kati muganda wange kyenakola boosi omusajja kye yakola nga yebba ng'akomangawe waka. Nze oluusi nga ngamba oba Gayi alina bye yeerabidde nga simufaako. Kumbe Gayi yali alina akaabala. Kati lwali lumu yansanga nkutamye. Nali nongoosa mu ntebe something naye yansanga nkutamye. N'ankwata kabina bannange neekanga. Nti we neekanga namubuuza lwaki onkwata kabina. Omanyi tebamanyi bulungi Luzungu abeeyo baali tebamanyi bulungi Luzungu. Nagamba mbuyu better than madam. Mbumi give you money you give me this. N'akyogera kyayagala. Namugamba sente nzaagala naye tezintuusa kukola ekyo. Nendowooza Gayi oba alimu ku magezi ategedde. Nenkita. Wayitawo wiikisi nga 2 Gayi n'addamu era naye bba akomawo waka. Kati kolwo yansanga ndi mu ffumbiro ndi ku gaasi ntegeka kali akaana we kanadda abo abato 2 basobole okusangawo kye balya bali. Gayi yanvumbiikiriza ku gaasi ng'ali bute. Kati nze kye nakola zino gaslighters nagikuma bwenti kuba naye nina n'akambe mu ngalo. Nentaninga around bwenti. Nenteekako that gaslighter on nenjiteeka ku kalankanike n'akambe ne mugamba gwe ngenda kusala ate nga njogera mu Luganda n'obukambwe obuzibu ennyo nga gwe ngenda kusala otanneesonyiwa. Kati Gayi we yalaba nga kyabala kigaanye n'atandika kuntulugunya. Manyi bano Abawarabu waliwo oluusi watukesera n'akucumya physical and psychological. N'owulira ng'omutwe gutabuse. Jjukira ndowoozaamu abewaka saabasibula biki. Kwegamba neefuna ekiwundu munda mu nze omukazi sikimugambe sikole ntya. Bampambako. Kati we yalaba nga kyabala kigaanye n'agamba essimu yo ne laputopu yo
tubikugyeko. Nengamba ate laptop nessimu mutwale. Kumbe awo toki etandika banange bancunya. Naye lwaki olumu nengamba Mukama nyamba onzigye wano. Katonda ono awulira essaala z'abaana be. Mukama yannyamba nenva ew'Omuwarabu yanteerawo Omusamaliya. Omusamaliya oyo yali muwala neiba waffe kuba jjukira abo baali bazirekese mu famire yange sityabawuliza. Natuuka ekiseera ne mbanyonyola. Sisita wange landlord we yamukubira n'amugamba sisita we yangamba ayina gy'alaga naye omwezi we guli gwako mukima ebintu. Kakati we yakimayo ebintu. Then awo nenjogera nabo ne mbagamba ndi eno. Ne mbanyonyola kuba ebiseera ebyo embeera yali etandise okuntabukira. Kakati we nagamba ono omuwala neiba yali naye Munnayuganda ng'ate yalina essimu ate yakolera n'Abatanzania kugamba tebalina nnyo buzibu. Nga nebbanga nenzirukayo bano nga bagenze ku mulimu n'abaana nga bagenze ku ssomero. Ne tubala ekintu kyaffe. Kati sisita wange kye yakola n'akonekitinga n'ono omusajja ono gwe nasanga e Dubai n'eyo kampani gye sijja kwogera. Ne bangulira tiketi kuba ebiseera ebyo nali nkola nga tebakyansasula. Owulira ate nga kuliko ttokya ate ng'akaana kanjagala abo abaana ababiri abo abato nga siyinza banyiigira okiraba. Naye kyaleeta ebiwundu ku mutima gwange. Naye olunaku lwakya Katonda yanteerawo Omusamaliya. Njogedde bino eno byonna okuzzaamu amaanyi nti mu mbeera yonna gy'oba oyitamu Katonda abaako omuntu gw'akuteerawo agenda okuvuunisa embeera eyo. Olwasatu mu esatu n'olwasatu mu ennya. Naye Omusamaliya bwe yali ng'atambula n'ajja waali awo, bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa. Olwasatu mu ennya n'amusemberera n'amusiba ebiwundu bye. Olunyiriri Bayibuli we bayiwa okusaba olusazeeko. N'amusemberera n'amusiba ebiwundu bye ng'afuukamu amafuta n'omwenge n'amussa ku nsolo ye n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi n'amujjanjaba. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Newankubadde bakulemesezza okutambula olugendo lwo olw'obulokozi, newankubadde bakulemesezza okutambula mu lugendo lwo olw'obufumbo, naye Katonda alina Omusamaliya gw'agenda okuleeta akusibe ebiwundu byo, abisangule, abiyooyoote, akukole pano beating. Gwe boyfriend gwe yalekawo, gwe omwami gwe yasula mu nnyumba, gwe baaleka ng'oli lubuto, Mukama agenda kuteekawo Omusamaliya agenda okukuggya mu mbeera eyo. Gwe boosi gwe yagoba olw'ensonga ez'ekisiru, gwe bakowakazi bo gwe baawayiriza n'ogoberwa ku mulimu, Katonda agenda kukuteerawo Omusamaliya. Balituuka ekiseera ne bagamba y'oyo gundi gwe twagoba, y'oyo gundi. Balyegomba kudda gy'oli naye nga tekikyasoboka. Balyegomba okukomawo mu bulamu bwo naye ng'ekyo tekikyasoboka. Tugende ku siteepu endala. Kati awo kangende ku walala. Katonda agenda kutuuka ekiseera akuteerewo Omusamaliya akwambaza essanyu
okaabye ekimala muganda wange ewamukiise ekimala abooluganda nina mukwano gwange actually yaliko ku gurupu eno kubanga bamumanyi abantu abamu bano betukolera tebaba bangu naye this 2 months kuneno gwe tugenda okumala neguli oguwedde almost ewaabwe baziise haafu ya famire yaabwe abooluganda ekintu kinene kati wiiki eno gye tugenda omalako ku Tuesday daddy we yafa ate before his dad died yali yakafiirwa grandmother we azaala ono taata we yali yakafa like 2 days back then ne taata we naafa naye nze nayogedde naye era tusaba naye namugambye eno enjiri yennyini eno ngenda era nayo gimuweereza naye nayogedde naye nemugamba sitaani akukozeeko effujjo lingi naye ddamu amaanyi okumu omwoyo nti katonda gwe wakkiriza mulamu newankubadde kati baziise nnyo nange manyi nina gwe njogera naye ng'ewammwe muziika almost every year you bury someone naye katonda agenda kuterawo omusamaliya akatonda mwene mwennyini ye musamaliya asooka kuba n'oyo omusamaliya agenda okujja gy'oli katonda yagenda okuba ng'amusindise kama yebaze gyemuli kansuubire tuli wamu katonda agenda kusangula amaziga bakwambaza ekyambalo ky'okuswala kuba nzijjukira mu ntandikwa twagambye nti sitaani ateekawo abantu abakwambula ng'era omusajja ono gwe tusomako mu Luka 10 w'otandikira ddala ku lunya lwasa baamwambula naye ekyo kye baakwambula katonda agenda kwambaza ekisinga ku kyo yobu ne mukyala wa mwennyini yatuuka ekiseera n'amwambula amugamba weegaane katonda ofe naye bayibuli egamba ti awo ne watabaawo baana bafaanana baana ba yobu ti awo yobu ne bamuddiza emirundi emeka mirundi 7 eziyita 7 oba emirundi 2 kambikuleyo ti awo yobu ne bamuddiza emirundi obwana mu 2 naawe nzikiriza nti waliwo embeera gy'oyisemu nzikiriza nti waliwo amaziga g'okaabye naye katonda ono gwe twakkiriza ono ye katonda asangula ebiwundu katonda waffe awonya ebiwundu katonda waffe anyiga ebiwundu katonda waffe atuukiriza amagenda go baagaloga simanya step mother nedda tulina katonda omulamu omuyinza w'ebintu byonna oyo katonda eyakka oyo katonda eyasesemya sitaani n'ava mu ggulu ne bamukasuka ku nsi oyo katonda eyazuukiza Laazaalo naawe omutima gwe agenda guzuukizeeyo yonna newankubadde mu biwundu bingi bye bafumise omutima gwo naye ndi wanene okuzaamu amaanyi ti katonda waffe anyiga ebiwundu ti katonda waffe asangula amaziga ti katonda waffe ayambaza ekitiibwa bakwambula ekitiibwa baawe yagenda n'akoba n'ayogera kye yayogera kyonna n'akikuteekako
Katonda waffe waali okukuzaamu amaanyi. Katonda waffe waali okukunyweza, okukusimba, okukuzaayo mu buweereza, newankubadde obuweereza wali wabunnyuka, naye Katonda waffe waali agenda kwambaza amaanyi, agenda kunyweza. Oyo ye Katonda eyaddiza Yobu. And the Lord blessed the later days of Job more than his beginnings. And he had 14,000 sheep, 600 camels, 100 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. He had also 7 sons and 3 daughters, and he called the name of the first daughter, and he called the name of the first daughter Jemima, and the name of the second Kezia, and the name of the third Karen. And in all the land there were no women so beautiful as Yobu's daughters. And their father gave them an inheritance among their brothers. And after this, Job lived 140 years. And so his sons and his sons and his sons' sons, and so his sons and his sons' sons, 4 generations. And Job died an old man and full of days. Okiwulira? Kyawo ne wataba Katonda n'addiza Yobu okusinga ku luberyeberye. Okiwulira ekyo? Kati gwe naawe saagala ogwamu maanyi. Actually neerabidde okupiningawo kinene ekyawandiikibwa, naye ogenda mu Yobu 42 olunyiriri olw'12 paka ku lw'17. Kyawo Yobu Katonda yamuddiza. Kale gwe ex yakulekawo, oba baakudibya, oba baakuyuwa ku kwanjula, oba baakuyuwa ku mbaga, naye nkuzzaamu amaanyi era njagala ogume omwoyo, okkirize era otegeere nti Katonda wuuyo agenda kuddizaawo n'okusinga emirundi. Yobu abaana be bonna baafa, naye Bayibuli egamba nti awo ne watabaawo bawala balungi okusinga abaana ba Yobu. Yesu ebiwundu byo babituleese, batuleese enkwagulo, batufudde n'abannagawundu, batufudde n'abasegawundu, naye nkuzzaamu amaanyi nti Katonda waffe wali okusangula amaziga, wali okutuddiza emirundi egisinga ku giri. Bw'oba kale ex eyakusuula yali Mukama nsaasire, saagala gereza ku mirimu, naye bw'aba kale ex eyakusuula yali ng'avuga lwawumu, ku luno Katonda akuleetera omusajja ng'avuga Range Rover. Kangereze ku ebyo si bibi. Bw'oba ku luli baganda bo ne maama wo beekobaana nga baganda ba Yusufu bwe beekobaana, ne bakulya $100, ku mulundi guno Katonda agenda multiplyinga $10 by 10 ziba ssente mmeka? Wekuba ku mulundi guli boosi yakugoba ng'ofuna $30,000,
ku mulundi guno Katonda agenda multiplyinga. Nkomye wali eri nga mbagamba osobola okusomako mu Genesis. Genesis 37:18 to 36 nyinza obutagisimalayo yonna naye gwe naaba ofunye obudde ojja kutuula ogisome. Wekitaba na kingi ofuneyo olunaku ate waneeno mu Bible reading mu morning. Sixth Princess Favored n'abalala babadde twaliko mu Genesis yonna tugisoma. Let me hope kati bigenda kunyanguyira. Kaakati waneeno mu Genesis 18 agamba bw'ati ti ne bamulengera ng'akyayiwala ne bamwekobaana nga tannabasemberera okumutta. Owulira? Bano abeekobaanira okutta Yusufu si baana ba stepmother, si baana ba neighbor, naye baganda be bennyini be baamuzaala naye be bamwekobaanira okumutta. Kati abamu ku bantu abaleeta ebiwundu ku mitima gyaffe oba abamu ku bantu abatulemeseza amagenda gaffe, abamu ku bo bantu ba famire, abamu ku bo bantu betuweereza nabo, abamu ku bo bantu betusoma nabo, abamu ku bo bakowakazi betukola nabo, abamu ku bo baboosi bennyini batulemesa okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe batya oba okutuuka mu magenda gaffe batya, batulemesa batya. For example kantandike n'ekkanisa. Mu church tusobola okuba nga ffenna tuweereza naye nga kwaya mansito oba kwaya mistress ayina abantu be baayisaawo baawa akazindaalo gwe bakubeezaawo engeri munange saavisi ojja kuyimba ddi. Ekyo kyenneebaliza ku platform eno tewaliwo omuntu gwe bakotoggera wabula ffe ffennyini ffe abeekotogera kweno platform n'obeera eyo n'osirika toyimba tokola ki naye ng'ate platform weeri. Ngenda kutuukawo awo some spirits some wounds are caused by ourselves. Awo ngenda kutuukawo mu maseeri gye tulaga naye lwaki ekyo nkireesemu okusobola okugyayo kaneeno, okusobola okugyayo ganeeno amakulu obulungi. Munnange batwekobaanira maama wo ne baganda bo ne batuula oli ku kyeyo okola oli muzira oluusi kati ng'abaana abamu abakola mu nnyumba oluusi olina embeera gy'oyitamu si nnungi naye baganda bo ne famire yo ne maama wo ne taata wo ne batuula ne beekobaana ne bagamba katumulimbe nti tukola bizinensi, katumulimbe nti ettaka balibba kwegamba ne bakuteekawo awo ne beekobaana ne bakuteeseza naye ng'ebiteeso bye bakuteeseza si birungi, ng'ebiteeso bye bakuteeseza bigenda kuleeta omutima gwo okwennyika, gugenda leeta ebiwundu ebiringa omuliro ku mutima gwo. Boosi n'atuula ne yeekobaana. Kati abaana abasinga abakola mu nju z'Abawarabu bino babimanyi. Bakama baabwe abamu batuula ne babeekobaanira mukama wo n'akukola ekintu ne famire ye ne bakola ekintu ekibi ate bo ne baseka ne basigala nga baseka. For example akaseera kanene aka COVID abaana bangi baboosi baabwe beekobaanye ne bakola ebintu ebitali birungi ebireetedde emitima gyabwe okwennyika. Abamu
omusajja gw'osula naye mu buliri sena mu nnyumba ekyo mba nkiteesewa gw'osula naye ku kitanda kyekimu he knows you in and out oba your wife she knows you very very well. Abaganda bagamba mbu akumanyi obuvo n'obuddo ng'akumanyi naye n'agenda wabweru ate abasajja ennaku zino bayiga engambo omusajja asobola okwogera ku mukazi w'eggambo ate musonyiwa okozesa kino eno waliwo eggwanga ligamba mbu omwami kyakoba ojja lumalayo kati omwami bw'aba akobye nti mukazi wange ali kyu aba akobye kati awo okweggyako ekyo ekigambo omwami wo kyakwogeddeko baaba akuleeta obuwundu n'ova ne mu abamu ku ffe twava mu kiwundu ne tuva mu gawundu ffe ffennyini kati tuli biwundu naye ng'ebiwundu bireeteddwa banganda mukwano gwo best friend wo nnyo gw'oyagala ennyo maama we yakeera ku makya n'akuzaala n'akuleeta agawundu n'ova ne mu gawundu n'ofuuka biwundu ekkanisa mwoweereza baweereza banno ne batuula ne bakuteeseza bano baateeseza Yusufu musajja wattu nga baleetedde nammere ne bamuteeseza mbu lwaki yeeroosa for real. Tugende mu maaso tuli mu Genesis 37:18 kati tusoma naganda Mukama yeebase. Waliwo ange endala gye njagala tukwateko wano eno tumazeewo nsakozi by various things awo tumazeewo ekirala ebiwundu bino eno kyenva okuexplaining I think if I'm not mistaken ebiwundu bino eno bireeta omuliro ebiwundu bisobola okuleetebwa nga you're neglected oba you're rejected ekyo nkinyonyodde wali eri nti oba ex n'akuleka that's being rejected oba famire yo nekwabandoninga negambo yo yalokoka n'asiruwala afiireeyo mu balokole bane ebyo babitukoze nnyo abawala bangi batuuse n'ofumbirwa famirizi zaabwe ne zitalabikalako naye tulina katonda oyo w'amaanyi eyatuwa abooluganda mu kkanisa owooluganda asobola okuba nga talina famire naye abooluganda mu Kristo ne bakola omukolo gwe senga n'abaawo taata n'abaawo yesi munda muli kiba kikuluma naye ate bano abooluganda katonda be yatuteerawo bakoze paati nini ate era bakyagikola mu kubeererawo abawala families ze zigobye families ze beegaanye olw'obulokole n'abaana abalenzi kama yeebaze kakati waliwo ango gyenjagala tukwateko gye nabasuubiza mu ODM kwezo waggulu ange eno some wounds munnange oba some of the hindrances ezitulemesa okutambula engendo zaffe they are caused by we oba by ourselves fefe by us fefe nyini fe twereeterako ebiwundu oba fe twelemesa okutuuka oba okutuusa engendo zaffe for example oli muwala okyasoma n'obuuka ne boyfriend
n'akuwa olubuto. Ekyo kiwundu gwe akyereetedde. For example, oli intercessor n'olumba intercessor B ne muyomba ne mwekuba, ate gwe yakoze olugambo ku intercessor Y kwegamba ebimu ffe ffennyini ffe abeereetako ebiwundu ebyo nno. Kati ebiwundu ebirala munnange nga twajeemera Katonda abalokole tulina emputtu. Katonda n'akugamba okola ekintu munnange nno n'ojeema bulungi nnyo, n'olowooza nti gwe amutegeerera, ne weerabira bambi gy'akugye, ne weerabira gye yakusanga, ne weerabira nti yakusaasira busaasizi, ne weerabira nti Katonda waffe yasasula omutango n'awaayo omwana we omu yekka n'atufiirira. Naye gwe bakugambyeko labirira mulekwa oli omuleete mu maka go omuweerera abeere paati ku famire, n'olaba nga mulekwa ajja kuba ali emmere y'abaana bo yonna. Balokole twetereze. Kikiwundu gwe akyereetedde munnange. Kati abawala weeraba oli bulungi nnyo n'owalamba pasita. Ne pasita mufumbo. Kikyo kiwundu ani akyereetedde. Kale ojja kuŋŋamba nti pasita ye yankwana. Nedda, gwe togaana, waakiri ekkanisa giddukemu. Kuba olwedde okimanyi oli mufumbo. Ate abo be bakwanya abo gamba baagala balage nti bo be baliwo, bo be badde. Balokole twetereze. Njagala nnyo tuteeke emphasis ku biwundu binene bye twereetera ffe nga ffe abalokole. Egyo emisanvu gye twesuulira mu makubo gaffe ffe ffennyini ne tweremesa okugguka gye twali tuuse. For example, abaana ba Isirayiri bo bennyini be beeremesa okutuuka wa? Okutambula mangu, kuba balina kutambula for 40 days. Bamaliriza batambudde for 40 years. Kikiwundu be bakireetera. For example, Musa busungu, bujeemu, Katonda amugamba akola kino, akola opposite. Twetereze. Kankole odiyo esembayo then tusabe. Awo Mukama anaatulungamya. Mukama yeebazibwe. Eno ye odiyo gye nkola eyinza okusembayo tulyoke tufundikire ekyemisana ky'olunaku olwaleero. Kakati eno odiyo eri ku ngeri ki? Ngeri ki gye tuyinza okuvvuunuka ebiwundu? Oba ngeri ki gye tuyinza okuggyawo ebituziyiza okutuuka mu magenda gaffe? Kantandike. Bwe tuba nga ffe ffennyini ffe abeekusa, James 5:16 oba James yaani mu Luganda? James 5:16 mu Luganda agamba bw'ati: ti kale mwatuliganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka, musabiriganenga mulyoke muwone.
okusaba mulyoke muwone. Okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo n'okukola kwakwo. Kale mwatuliganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka. Mulokole waayi wayogera ku mulokole X. Mutuule oba mugende na ku kafe mufune kacyayi kammwe mwatuligane mwesonyiwe. Omwatulira omugambe mulokole X kale wanje olyogerako kino na kino na kino naye mpulira nkusonyiye okuva ku ntobo y'omutima gwange. Ne mulokole waayi naye ayogere ekyo ekimuluma. Kandumale mwatuliganenga ebibi byammwe musabiriganenga musabe bireme kuddamu kubeerawo. Mulyoke muwone. Eyo solution eri awo. Weba famireyo oba mwami wo yakale yazaala ebbali mwatuligane mutuule musolvingeyo issues. Nakyo kiggwe. Kati ate jjukira mbagambye waliwo ebiwundu nga Katonda mwene yabireeta. Wajeema kati koye kakusomesa. Kati ebyo tubiwona tuli mu Hosea 6:1 and 2. Mujje tudde eri Mukama kubanga ye yatagula era ye alituwonya. Ye yafumita era ye alitunyiga. Katonda waba ye yakufumita ekiwundu ekyo olw'okuba wamunyooma era gy'olina okudda akunyige. Abooluganda ntubitabusi ebiwundu. Katonda naye anaaleeta ebiwundu oba ani ono zetisa gwe baayokya eryanda ku lulimi yalyani najja kunyambako bamwokya ani yamwokya kati oluganda Yona Katonda mwene mwenyini ye yamuteekako ekiwundu eky'okumuteeka mu kiki mu lubuto lw'ekyennyanja era Katonda mwene ye yamuggyayo era Yona n'agonda n'alyoka n'agenda Katonda gy'era yakola ki n'agenda eNineve. Hosea 6:2 ennaku 2 nga ziyiseewo alitulamya alitugolokosa ku lunaku olwokusatu naffe tuliba balamu mu maaso ge. Abooluganda Katonda abampeera omukisa. Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, nkwebaza olw'akaseera kaneno ddadi. Nkwebaza olw'ekisa n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu gw'ompadde okuyimirira eri abazaana bo Kabaka Taata. Nkwebaza kubanga onnuŋŋamizza. Nkwebaza kubanga ogenda kutukulembera. Nkwebaza kubanga ekigambo kino eno kigenda kukola ekyo kinnyini ky'okitumidde okukola eri obulamu bwaffe. Taata leka ekigambo kyo kisaleesale kibeetente buli kiwundu kyonna. Katonda omulungi omwesigwa, nsabira abaana bo Katonda omwesigwa, nange mwennyini neesabira buli mukyala na buli mwami ali ku pulatifomu eno yekanannandi abadde alina ekiwundu, abadde eyenyikidde, abadde awulira nga n'ebyobulokola ayagala bivaamu, ng'awulira bakama be bamufuukidde ekizibu. Katonda omwesigwa Taata yegwe wekka agenda okutunyigako ebiwundu kuba oyogera mu Jeremiah
omutima gulwadde endwadde tawonyezeka ani ayinza okuguwonya taata yeggwe wekka asobola okutunyiga ebiwundu byaffe n'obiwonya era tubyetisse ne tubireeta gy'oli mpologoma ya yuda jangu onyigenyige jawo ebiwundu by'okufiirwa jawo ebiwundu by'obwavu jawo ebiwundu by'ennaku ebiwundu by'okubonaabona ebiwundu by'obutasala ebiwundu by'obutasiiba ebiwundu by'obutakunoonya taata ebiwundu by'obujeemu tujeemye otugambye ebintu bingi okubikola naye ne tujjula emputtu ne tutabikola taata saasira era nzija gy'oli omuyinza w'ebintu byonna nangusaba osaasire otunaase otutukuze otunyige ebiwundu kuba oyogera n'ogamba nti yegwewekawekaweka katonda anyiga emitima gyaffe tugiwonga mu maaso go taata ginyige gisiimule gijeemu buli kabi konna 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 tujeemu emitima emikakanyavu emitima egy'enjinja gitujeemu omuyinza w'ebintu byonna ebiwundu taata biwonye nsabye bwe ntyo nga nkwebaza era nga njagaliza abazaala b'ekyemisana ekirungi mu kristo yesu omwana katonda mulamu weebale yesu kubanga otunonola weebale yesu kubanga oggyewo amaziga oteesewo essanyu weebale yesu kubanga oggyewo obwavu olesa obugagga weebale yesu kubanga oggyewo okubonaabona olesa emirembe weebale yesu kubanga oggyewo okukozesebwa otufudde bananyini bizinesi otufudde ba entrepreneurs taata weebale yesu kubanga otufuula abaweereza abalungi weebale yesu kubanga otugyamu olugambo otugyamu fitina otugyamu ennugu otugyamu obutaagaliza weebale omusumba omulungi nsabye byonna taata nga nkwebaza ngamba wegulire ekitiibwa n'amatindo omuyinza w'ebintu byonna weebale yesu weebale mukama kubanga okikoze mu bulamu bwaffe mukama abanjagalire era abampeera omukisa ekisa kya mukama waffe yesu kristo kwagala kubayi katonda n'okusiimibwa kw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ezitaggwaawo amiina katonda abanjagalire era abankuumire mubeere bulungi mweraba baakala